ku mukolo wali obutereevu bulungi nnyo naye loud and clear. Embeera yali etya nga bwe walaba omukyala ku mukolo gw'embaga? Omukyala nze samulabako buzibu kubanga twagenda balina ekigambo kye basaze nti buno Betty bamuwasiza simanyi omukazi mukadde nga tukayo ng'omuwala muto. Muwala muto. Nengamba nzija kweyongera nnyo na bigambo by'abaki. Ankedde ku makya ne vidiyo wa ne kamera ye nga nze yali ku mukolo gwa Bruno Betty. Mbunga Bruno Betty bwe yakoze surprise birthday. Mbadde mbiraba wanera. Mbo omukazi nga tasanyuseemu yadde. Ne simanyi nkutadde mulawudire kubanze mugambye sinabiraba bwedda neebase. Mbadde mbiraba wano ku simu yange. Ne mugamba nze omuntu yenna amanyi ensonga zino. Bamwita Sasanga Steven gwe nagenda naye ku mbaga. Nkuba yazza ngamba omukazi mutayagala Bruno ne mugata mwagala atya kankubire Sasanga mbulire pate yabaddeyo bayabirabye. Saaji baddeko nyina labye birabi. Wamma bituufu ono byangamba. Mbuki. Mbuno omukazi teyasanyuse nga yeesika ku bbaawe. Naalo. Wanje. Omuntu ankubidde simu gwe mbadde njogerako naye ku makya. Aŋŋambye bw'ati. Aŋŋambye Ssuuna Ben yazimba ennyumba tennaggwa. Otegedde bulungi? Nandaga nti baayawukana n'omukyalo oyo omwaka mulamba. Kyembadde simanyiiko. Baayawukana omwaka mulamba emabega. Olw'ensonga ntwali ba mukwano nnyedda mu buto nga tuli Masaka eno. Eno e Kampala buli omu atoba na duniya eno. Mwajja kukuba kyeyo. Yes. Kati musanga ntwebuzaako bwebuuza oli otya Ssuuna kyekiriwo kyekiganye. Naye mbadde simanyi nnyo by'amaka ge wawasaaniwo n'awasaddi ebyo tebikola ki? Bali tobimanyi. Era bali tebinkwatako. Kakati yankubidde n'aŋŋamba nti baalemagana. Nga byayogedde sijja biddamu nga bw'abiŋŋambye. Andaze nti nambwe ayana gye yali yafumbirwa ate n'ava waliwo yali yafumbirwa nga kusala busazi kubwa ate mbu n'afumbirwamu Ssuuna Ben. Ati wate bwafumbirwa Ssuuna Ben ate n'alemererwa Ssuuna Ben mbw ate n'amuleka mu muzigo ogwo. Waliwo omwana yangambye ekigambo awo n'aŋŋamba nti naye Geoffrey gwe bw'oba olaba Nambwayo ne Ssuuna Ben bagatta. Ntino kiki batagatta. Agamba nti Nambwayo tasaanira Ssuuna Ben mu bufunze. Ntino tamusaanira muki. Ti bw'otunya Nambwayo ne Ssuuna Ben tebagatta. Nambwayo mwana muto. Nze nina believe nti abaana basozaala Ssuuna. Ate abantu njagala baddemu amagezi. Nabagobako bubina ne Ipusi naye ne basindika ku ntegeera y'omutwe. Ontegedde bulungi? Kyokola baje tutandikidde wabaddewo Ipusi n'akabina. Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheru Bega Said, omusomi w'edduwa. Akola ku bizibu byonna, emirimu giganyi, amaka gayuuga. Okoze bizinesi za buli kika, otambudde n'okugenda e Bulaaya, ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi. Nkozesa n'ekyoto, bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako, okuba nti bakola saddaaka eza buli kika kuba bayokerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya Nabbi Ibrahim nga aliko Ismail kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe tusobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheru Bega enamba yange 0766599991 bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini Rahman tusobole okumalawo emiziziko gyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abomukwano muli mu kyamanya gange nze Lwanga Vincent, nze director wa Segivi Consult Tours and Travel company ekyasinze okukola emirimu mu Uganda wano. Bannange ensonga eneesolwayo ye programu ya Dubai tugenda okuba nayo mu mwezi ogw'omwenda okuva nga 2 paka nga 24. Programu eno y'Abannayuganda bonna abaana abazadde okujja mu tujoyininge nga tugenda e Dubai kubatwala Dubai kubakomya wano Uganda. Programu gye tulina ya millioni 4 zokka, kuliko visas, kuliko ticket, kuliko ebyokulambula Dubai. Segivi Tours and Travel tusangibwa kwa Luwapaka Plaza level 2F2643. Mujje mutujoyininge. Enamba zaffe 0701 28 1976 then endala 0784 28 1976. Mujje ku programu eno ye Dubai. Osobola n'otufuna ku www.segiviconsult.com. Mujje mukisobolamu. Mwebale nnyo, mwebalire. Naye nalo sikulabangako ng'oyambadde ku yero yenna, sikulabangako ng'oyambadde nendo za radio tuli okwambala radio bw'olumu. Mwateze ebitega byawaffe byambala nnyo kala black. Black. Gwentera okwambala. Nsanyusa okulaba. Nange nsanyuka. Kati onsanyukira wano wawo? Ale mbadde ndudde okulaba. Naffe lwate wankubagiza. Yadogamba nti Geoffrey Mayanja emitwalo 2 gigi 5 gijo amataba gaago gendo zikikojjaawo. Kojjaawo nze namuta.
Andatugende mpulampula. Kuva ddi Abaganda nga mubanja amabugo. Sigo ali nkujjukiza. Nali mumanyi. Nze mumanyi kye kisinga obukulu. Nze nno twala omukisa kutegeeza bw'obanga ofiirwa ngenda nga kitonoza abantu bonna abanga katako nabaziika. N'ensigazaawo abannonda. Si kyamukira bafa. Nze nalaba abafa. Nga nze embulayo nfe. Nga gw'obulayo wekka. Kakati nze omuntu esanga mbu yafiiddwa kitaawe ngamba okay naye aneegasse awulire kyempulira. Bwesanga afiiddwa nyina nga omuntu yekka bwensobola okunakuwalirako ng'afiiddwa omwana oba omwami. Naye aba basigadde muziike bantu. Kyogala kumanya. Nze nabaziika dde abangula ne mbamala. Nkwaniriza nnyo. Bruno Betty ensonga wazirabye. Wangamba ku mukolo waliyo. Naliyo ku mukolo gwa Bruno Betty bwe yabadde ki? Bruno Betty yakoledde mukyala we gwe yakanjula oyo ku mukolo gwe waliko. Yamukoledde akabaga k'amazaalibwa. Bruno Betty nga musanyufu nnyo. Bruno Betty nga yeeyagala. Naye ng'omukyala alaga nti tasiimyemu yadde nga bunabwo omuntu bw'analaga attitude. Nga alaga tasiimyemu yadde, alaga munyiivu, nga munakuwavu. Bruno Betty ageza kumukwatako, omukyala amwesikako, kugamba ng'omukazi ali birala nnyo. Kyakuta ku buli muntu yenna n'agamba nti ddala omukazi ono ayagala Bruno Betty oba alina ensonga ze ddala ziyinoonyeza. Kati abamu ne batandika okwogera nti anti abakazi abo bayikusi, abakazi abo bobino obunene, ate nga nzukira ku watugamba wano nti abavubuka muwasi munoonye abakyala ab'empisa, abakyala bajja bagumiikiriza so si abakyala abobina ne ips. Bwe nakijjukidde ekyo nga wakyogera ne ngamba Nalongo ono kamunoonye. Omukazi mubi nnyo okubanga omuntu goze tunyumyeko omwagala nnyo. Bruno Betty. Yes, he's my friend. Naye mbadde sinalaba video ezo. Naye bw'abanga bweyogera byabaddewo. Bruno Betty we yasobolera okuwasa oyo aza kuwasa n'omulala. Bw'aba tamwagala nga tumuwasiza omukazi omulala. Ekyo saagala tukirweko nnyo. Bruno Betty bw'aba alina obusobozi obukola birthday party. Nga naliyo ng'ayanjula. Bwe mutandika okuteekawo embeera ati ate omukazi simanyi tamwagala, simanyi akola atya. Ekyo nga tukireka nga tuwasa omukazi omulala. Nga mumuwasiza omulala. Ate kati ali n'abeerako ekyo kimu. Bruno Betty takkirizibwa kubonaabona na muntu yenna yadde okwesiba ku muntu n'omu ekisooka Bruno Betty akola. Ntegedde? Musajja mukozi ebya ddala. Njagala oyawula omusajja apangisa ennyumba ne gwe basuza mu nju. It's a different two things. Njogedde ki? Okwogedde bulungi nnyo. Bintu bibiri bya njawulo. Era neze kireka ebiteega byaffe byali byasoma nga nze ataasoma. Nze nina wenjogera oluzungu nga simanyi kyerutegeeza. Nina kati ndujjeewa. Yes. Ntwala omukisa kutegeeza. Ti omusajja asasula ennyumba alina amateeka ge gaba alina okukomako ate alina okuba ne byayagala n'okusanyuka. Ontegedde bulungi? Bw'abanga Bruno Betty owange yennyini. Atuuse ku ssa. Eribanga ate Deviko mukwata wuye nti ndikodinga. Bw'abanga Deviko mutuli mukola. Eribanga ate mbagamba nti omukazi tamwagala. Ng'ate yayanjula ewaabwe. Naliyo ku mukolo nga bw'ogambye. Era nga nnyimye nnyo musanana gwange ogwa bbulu. Tewayambala gomesi, wayambala mushanana. Ndi mukazi mulundi nyambala musanana. Yes. Ndi Muganda, ndi Mulundi, ndi Munyarwanda, nyina amawanga mangi agandimu. Ontegedde bulungi? Kati nyambala nnyo omusanana era abalundi mwenna mbatumidde. Ku mukolo wali obutereevu. Bulungi nnyo, naye lawuda ndikiriya. Embeera yali etya ku embeera yali nga bwe walaba omukyala ku mukolo gw'embaga? Omukyala nze saamulabako buzibu. Kubanga twagenda balina ekigambo kye basaze nti Bruno Betty bamuwasiza simanyi omukazi mukadde nga tukayo ng'omuwala muto. Muwala muto. Nengamba nzija kweyogera nnyo na bigambo byabaki. By'abantu. Kati byeyogedde nnyinza okulowooza nti si bituufu. Bituufu nnyo ekiri ku TikTok ko kikambo. Wabula kuba ne basenya ndokaze n'akazi okuga. Sikijja kusoboka. Ntwala omukisa kutegeeza mu bintu ebirina okubonaabona ngenda kubirako Sesanga Steven mukwano gwange mubuuzi. Yajja okunnyonnyola bulungi ensonga zino. Mu bantu abalina okubonaabona ntwala omukisa kutegeeza nti Bruno Betty taliimu. Kubanga nze kyankutteko nnyo, nze ku byankutteko bwe kibaawo mu bino ebintu bya bulijjo boyfriend girlfriend, abantu mukyeraba bwerabi nti ekyo omuntu watunamusako nnyo birowoozo byo. Naye omuntu gw'okutte ssente n'oteekamu amaanyi go gonna n'oyita emikwano n'obagamba ne mujje mumperekere tugende tukyale ne muva mu kukyala ne mugenda mu kwanjula, kitegeeza nti omusajja oba otaddemu obudde bungi nnyo.
naye kibinya okuteekamu obudde obungi obwennyo noba ng'omuntu gw'obikolera nga ddala ebyeddala nga takwagala. nga tulina ebintu bibiri byanjawulo siri sure ntamwagala kuba singa aba tamwagala aba asobola otambula n'amuviira kiri naalo ng'ekyalabise mu vidiyo ngenda gikulaga ku kyalabise mu vidiyo omukyalo oli anyway mpozi nga oba yaddibwa n'ebizibu bye simanyi oba omukazi tayagala bubaga nsamanyi gye nakulira twakulira mu nnaku nze simanyi ebintu bya baside ebyo mayanja naye atirisi tuweeyisaako nze gambye omuntu w'okubuuza omutuufu ye Sesanga Steve nja kumubuuza ambuulire ki ekyatuuseewo naye nze mpulira abakyala ebiseera ebisinga mmwe omukyala abeerawo n'agamba nti nno nze njagala omusajja gye bali bangi tinjagala omusajja nyanjula omusajja nabanyanjula nekiggwa awo ne bwe twawukana just ngaayagala kitiibwa ekyo bangi babyogera nga yayagala bwagazi kitiibwa ekyo abazadde babatwalira essukaali Bruno Betty yategese akabaga ka surprise ne mikwano gye ne mikwano gye lwaki osalaganya ebigambo bwe bategese akabaga ne mikwano gye omukyala ne bamuleeta Bruno Betty namukwata ku mukono n'asukka n'amusimba ekimuli naye nga bumanyi omuntu obutasanyuka muyadde omukazi nga ali mu nnaku ng'alaga nnaku njereere alaga obutali busanyufu alaga okunyiiga amazima gagatonda mu ggulu video tusogino okunogiraba okunyiiga ate omuntu gwe bakoledde surprise ya pate ate aba anyiigidde ki andi kati buli muntu kyeyeewuunya omanyi okuba nga bw'onaakolera omuntu ng'omukolera mu kamera ojjukira ka vidiyo Bruno ke yalina omukyalo oyo bwe baggula n'ennyo mawulire amuzalira omwana yamuwanga emitwalo simanya 3 oba emitwalo 3 buli wiiki za gulango oyo omujjukira oyo omukyala yamu mabega kaawo obabeera ennyo mawulire ojjukira ka vidiyo ke baata nga Bruno kali mu kuvuga mmotoka ng'omukyala akuteeka vidiyo nga amugamba hani tunulako eno Bruno ke ne yeefula sirias nga mwenyeevu nnyo asigala avuga ati nga mukambwe muzibu kati n'omwana muwala ono bwe yabadde ngwa kifaananyi ka vidiyo kukuba mumanyi wakalaba bulungi nnyo Sesanga wasiza otya taata nkwetaaga ku Sande ngenda kukubira nga nvudde mu kamera nkunyonyole kyenkwetaaza naye omusajja Mayanja oba omumanyi Mayanja ki ono mukuba ennanga Mayanja ono wa YouTube semumanyi ankedde ku makya ne vidiyo wa ne kamera ye nga nze yali ku mukolo gwa Bruno Betty mbunga Bruno Betty bwe yakoze surprise birthday mbadde mbiraba wanera mbu omukazi nga tasanyuseemu yadde ne simano nkutadde mulawulire kubanze mugambye sinabiraba bwedda neebase mbadde mbiraba wano ku simu yange ne mugamba nze omuntu yenna amanyi ensonga zino bamuyita Sesanga Steven gwe nagenda naye ku mbaga nkuba yazza ngamba omukazi mutayagala Bruno ne mugata tamwagala atya kankubire Sesanga mbuulire pate yabaddeyo oba yabirabye saagibaddeko nyina labe birabe wamma bituufu ono byaŋŋamba mbuki mbuno omukazi teyasanyuse nga yeesika ku bbaawe naalo wanje sina kyenyinza kwogera ku nsonga za Bruno kuba mukwano gwange nange ono mumugambi kati mukwano gwo tosobola mumwogera ekintu kyonna ne bwe kiba kituufu okimira oba kibi osirika busirisi kati okusinzira bw'oyogedde mbadde nsaba topika eyo tugigalewo mbuuza ebirala eyantwala ku mukolo omuwulira yo Sesanga Steven olutya naalongo wamma ndi bulungi mukwano abakazi mujja kajjuutuka wamma Sesanga kambe mwero yintaviwe naye boyi kyalo lyalabye nnyo era nze banange kyensaba mu bulamu obwa bulijjo nze nebaza Mukama naye kyensaba mu bulamu obwa bulijjo ndowooza lwakuba nti olumu abavuka twegumya nobeera n'omuntu omwezi gumu ogwokubiri ogwokusatu gwokuna nga indiketa zajja dda nti omuntu oyo takwagala naye gunosigala ng'olemeddeko okitegeera nti bina bisobola okubaawo because abantu boogedde ebigambo bingi nnyo nti Bruno Betty kati ayaza n'okuba bamusalira ebiyungu ku Mande teri kugikwatako ku Lwokubiri teri kugikwatako gikwatako ku Lwokusatu ku Lwokuna gigyeko engalo
Nekati Olwokutaano, manyi twatukola mayanja. Abantu ba comment section abo bajja tubuulira ekyabaddeyo kubanga nze kinnemye. Tugende kukiraba. Suna Ben akola ku mbuutikizi. Leero n'asobola pulogulaamu zo. Suna Ben alina omuwala munnamawulire bwe bakola. Suna Ben ono wange ow'omukyalo gwe nasulanga naye ne mbaziira tone ku buliri bumu. Ow'ebinyaanyanya. Sikakasana naamu discuss. Alina omukyala bamuyita Nambwayo. Nambwayo yo munnamawulire. Nambwayo akola ku Bukedde, akola mu Bukedde. Mumanyi Nambwayo yabadde ki? Suna Ben bakola naye akola mu Bukedde. Kati baagalana. Mbadde sikimanyi. Babadde mwami na mukyala. Okakasa. Era mbu omwana Nambwayo gwe yazaala emabegako kaawo. Mwana wa Suna Ben. Mungu mbadde sikimanyi. Kati Suna Ben bafunye obutakkaanya. N'amugoba mu nnyumba n'amusibirako ebibye genda. Kakati Nambwayo ali mu maziga. Omukwano nga gutabuse. Abavubuka babadde ki? Amawulire ago ngawuliddeko. Olw'ensonga nze nafunako saga wano n'omuyimbi omu. Suna Ben n'avaayo n'awa analysis. Nga bw'abiraba. Naye Suna Ben oyo mumanyi nnyo. Mu Luganda olwangungu Suna Ben ne Bazira Tone bannyinazi. Nti wabawo amazima. Olaba ate kati olaba Bruno Betty nganya okwogera ku bibye. Ate olwo bano bamanyi singa wane? Bruno Betty. Kuba nasulako nabo. Ku buliri bumwe Masaka edda nga tukyali bato nga bakyakolera eyo Masaka. Wasulako nabo ku buliri bwe bumwe? Yes, omundi ogutali gumu kitali 10. Wamasula mwenna ku buliri omundi ogumu ogutali 10. Nga tuva mu ndonga awo tulikodde Masaka ne mugaa mwannyinazi muliwa. Nti tuli wano waliwo egundi wotera ayo Masaka ziti bagiyita Vienna ne? Waliwo Vienna. Nabasanga ngedda yali ey'amaanyi. Ye gundi sigi yakolako eyo Bazira Tone. Okitegeera byadda nnyo byenkugamba dda nnyo. Muzeeyi we yannondera nga nkyabeera nnyo mu bidongo. Kati nga Tono ekimufuula mwannyinaze nga nze kitone. Okitegedde? Ne babeera nnyo bakwano bange. Naye kyensobola okugamba kiraavu n'abapasita yabalema ate nga bebasumba endiga. Laavu ne bapasita yabalema ate nga bebasumba endiga. Yes, bebagatta n'abalala. Naye omusanga naye amaka gamukola ki? Nga gamulema. Gamutagala kusaga tulowooze nti Suna Ben Nambwayo basoose okulemererwa amaki? Namaka. Wabula kye ngenda okukola ngenda kakasanga nnoonya Nambwayo mumanyi. Nga nnoonya Suna Ben mumanyi. Ntegeere behind the scene. Tuwe analysis entuufu okusinza bye nabanoonyereza lwaki. Omuntu ankubidde essimu gwe mbadde njogerako naye ku makya. Aŋŋambye bw'ati. Aŋŋambye Suna Ben yazimba ennyumba tennaggwa. Ontegedde bulungi? Nandaga nti baayawukana n'omukyalo oyo omwaka mulamba. Kye mbadde simanyiiko. Baayawukana omwaka mulamba emabega. Olw'ensonga ntwali bamukwano nnyo edda mu buto nga tuli Masaka eno. Eno e Kampala buli omu atoba na duniya eno. Mwajja kukuba kyeyo. Yes. Kati musanga ntwebuzaako bwebuuza oli Suna ki ekiriwo ki ekiganye. Naye mbadde simanyi nnyo by'amaka ge wawasaaniwo n'awasaddi ebyo tebikola ki? Bali tobimanyi. Era bali tebinkwatako. Kakati ankubidde n'aŋŋamba nti baalemagana. Nga byayogedde sijja biddamu nga bw'abiŋŋambye. Andaze nti Nambwayo gye yali yafumbirwa ate n'ava waliwo yali yafumbirwa nga kusala busazi kubwa ate munaafumbirwamu Suna Ben. Ati wate bwafumbirwa Suna Ben ate n'alemererwa Suna Ben bw'ate n'amuleka mu muzigo ogwo. Mwana ng'atambuza nsonga. Oyo Oluganda olwo bw'ate bw'amuleka mu muzigo ogwo kati Suna Ben bwe yazimbye ennyumba Nambwayo mbu n'alaba ng'etuuse awo n'agenda ayingiremu eyo enki. Ennyumba. Ate bwe ndabye Nambwayo ng'ayogera agamba Suna Ben yamuggalidde mu ki? Mu nnyumba. Tewali kufuluma asayininga ekyapa kati nembeera confused ate nga ndi mukazi mukulu mayanja. Neewala nnyo okuwa entegeera yange ku kintu obwongo bange bwe kitamaze kutegeera buki? Bulungi. Kuba Bannayuganda banyinamu essuubi ddene. Kati buli lw'oteesa ku kintu kyotategedde bulungi kyangu nnyo okuteesa ekikyamu. Kuba you don't know kiki kyokola ki? Kyoteesaako. Nsaba onzikirize. Nsooke nnoonye amazima g'ekintu kino. Tukomewo tutegeeze abantu bano what happened. Naye nga bano njagala bakitegeere nti omuntu okulemererwa tebakifuula nnyo luyimba kyabuki? Kya buntu. Era ngenda kusaba bunnambiro nnyo abantu abakwatibwako ku nsonga eno mwangu abaana bano mubatuuze. Teri kigaana nga abantu batudde mayanja. Omuntu asobola omuzaaliramu omwana asooka ng'ali lubuto nga bwe mpulidde ayogera. Kyangu nnyo okutegeera obuzibu bwava ku ki? Ne tulaba ki ekiyinza okusolovinga embeera
kwa amawulire si malungi. Amawulire gasobola okuyambako oba olina omubbi ng'akubba. Gasobola okuyambako nga waliwo omuntu ayagala okutemula ng'ono omukyala abadde anoonyereza ebbanga nga nsindikira abavubuka be. Etakusobola. Osobola okuba nga ofulumya embeera gy'okola ki? Otegedde kyentegeeza. Naye amawulire mu maka n'abaana tegakola. Amawulire mu maka n'abaana tegakola. Sandigeetaazi. Kubanga nze nyina pulogulaamu gye ngenda otandika okukola. Era buli lwa Sande mikwano gyange mwenna abampagira mbayitanga ku sport wali e Makindye. Nina pulogulaamu gye ngenda okukola ey'Abannayuganda omuntu okujja n'ayogera ekimuli ku muki? Ku mutima. Nga yalujjudde. Yes. Ne banene bakakuma. Nafa abakamera weetuli. Yes, abantu baziyirira mu nnyumba eyo mayanja. Omuntu afuna ekizibu nga famire ye eringa tajja atalina. Okitegeera waliwo bamulekwa nga nze nga nfuuzi bayiza nze ndi nfuuzi talina nnyina talina kitaawe talina baakika. Oba ontegedde kyentegeeza. Naye olina taatawo kikoofiira. Waliwo omuntu yakuzaala oluvannyuma. Waliwo omuntu gwe baazaala omu nga nze taata wange yanzaala nzekka bwe nti nga bondaba wano. Omu bw'oti nga bw'oli. Yes. Abantu bangi balina ebizibu eby'enjawulo nga anoonya bw'ayinza okukinyumiza n'amukola ki? N'amubulwa. Kate bwe nkubira mayandi nti waliwo omukazi ono yangambye nnyina yamukolimira yali ayagala kubba mwana we ng'oyinza obutamukyaza ku YouTube yo. Ng'olaba byagamba tobitegeera buki? Bulungi. Tobitegeera bulungi. Nenjagala mbawo omukisa ogwo bajje nga bambuulire tuwaŋŋane amagezi baleme kulowooza nti nze nfa nnyo ku baami bokka. Naye njagala bajje batutegeeza obutuufu bwabwe kuba abakazi tulimba nnyo. Kyolaba nabawadde omukisa ogwo buli lwa Sande otandika n'essaawa 8 nga bamaze okulya emmere ate banguwenga okuddayo mu maki. Buli lwa Sande essaawa 8 naffe abakamera ng'otukkiriza okubeerawo. Kaakati bwe tunaamala okukkakanya ensonga eyo bulungi era nyina ze njogoba mu kamera. Oba ontegedde kubanga nze sibadde nnyo omuntu wa kamera naye waliwo omuntu nga kyayagala ekyo ng'ayagala afulumye obulumi bw'ensi ebukole ki? Ensi ebutegeera kaka n'omutima. Ensi ebutegeere ng'agamba Naalongo njagala njogera ebintu bino ebinnuma n'oyo omuntu eyabinkola njagala abirabe. Nga tolina bw'ojja mugamba nti tokikola. Ate nga najja kuwonya bantu. Ontegedde? Bwebuweereza Mukama bwe yakola ki? Kubanga kizudde nga ku Sande mbawako wano nga sina kyenkola. Ate abantu bannoonya mayanja nga tukana okujja ewange mu baana bange. Kati kambategeeze nti lwa Sande buli annoonya wonna w'oli Naalongo ku Sande ajja kubeerangawa. Ajja kubeerangawo. Ate era byabwerere nga bwe mbikola bulijjo. Kubanga wedde mbeera Makindye ku kkooti emmotoka neteza kumenya yadde emitwalo emeka? 2. Ekyo kankikolera Abannayuganda bajje bandabe tunyumyengamu naye waliwo ez'ensonga nsaba Mungu akwate ku baana abo. Omuziziko gwonna oguliwo nsaba aguggyemu Ssuuna wange nga tagudde era nsaba guveewo nga Ssuuna Beni ye Ssuuna Beni ow'ebinyaanyanyaayo. Nsaba asobola okukwata mu nsonga yagikwatemu bonnambi. Waliwo omwana yangambye ekigambo awo n'aŋŋamba nti naye Geoffrey gwoba oba olaba Nambwayo ne Ssuuna Beni bagatta. Ntino kiki batagatta? Agamba nti Nambwayo tasaanira Ssuuna Beni mu bufunze. Ntino tamusaanira muki? Ti bw'otunya Nambwayo ne Ssuuna Beni tebagatta. Nambwayo mwana muto. Nze nina biriivu nti abaana basozaala bassoona. Ate abantu njagala baddemu amagezi. Nabagoba ku bubina ne Yipusi naye ne basindika ku ntegeera y'omutwe. Ontegedde bulungi? Kyova olaba gye tutandikidde wabaddeyo Yipusi n'akabina. Akabina ne Yipusi biremereddwa. Kakati ntwala omukisa okutegeeza nti abantu bajjewo olugezigezi mu relationship z'abantu gwe ntasaanidde gwani egamye nti gw'osaanidde. Kamanyiiro k'abantu. Ate nno nkubulira Omunnayuganda nga yakumanyidde emmanyiro entuufu. Totusaagisa ffe. Tumanya ntugabane lisiiti. Teri muntu asaanidde ani teri atasaanidde ani. Omukazi yenna nga si wuwo tokkirizibwa mukubaganyako birowoozo kubanga omulungi n'omubi si wuwo. Omulungi n'omubi si wuwo. Gwasaanidde gwe mufune. Atasaanidde oli mumulekere kuba teyamukutuma. Ate tasula wuwo. Eyo tuveeyo. Gende wala. Naalongo. Yenze muko omusajja wano makaabi. Waliwo omwana bamuyita Angel. Omwana gwe bata Angel naye mukwano gwo mumanyiganye. Era nze muntu wona bendese mikwano yanaerere program yayo. Angel mukalwasa. Angel omanyi lwasa ebbanga lyonna badde ajja ayogera ebintu nga gamba nti Angel yo bansala abo bakazi babbi bayaaye ng'ayogera bino n'ebiri. Angel yavaayo yali ne kasuku oyo. Angel n'ayogera ebigambo bingi because yamali tavangayo mu kamera kuba kuna kyayogera. Nava n'ayogera ebigambo bino amanga naga bulijjo nsirise. Naye kati mmaze okutera kati stabilizinzeemukko
Atera kanjugire kindi ku mutima kubanga omusajja yalekera okulimba byayogera nga bulijjo. N'agamba nti Lwaso oyo yamufunisa olubuto okusookera ddala. Kale bino byokwoka n'abafuna obutakanya ne baawukana. Naye ne baddamu ne baba nga bakwatagana olw'embeera tewaliwo ekibagatta olubuto. Kati omuwala Angel nga talina waasula nga talina kyakulya ng'ali mu mbeera mbi nga bwakubira Lwasa amugamba naye talina ssente. Kasa kyatuka embeera neegaana namuga naye sina wensula. Lwasa n'amugamba jangu mu maka gange ageebulenga. Angel ebintu n'abisiba paka bulenga mu maka. Bw'atuukayo yasangayo Lwasa nga waali ng'oluwo n'omukyala. Kati n'amubuuza nti ate oyo y'ani? N'amugamba awo otalina buzibu okubeera awo talina buzibu ko ye kale. Obudde ne buziba batuka okwebaka bonna beefubitika ekisenge bonsatule. Bwe bayingira ekisenge Angel ng'abuuza Lwasa nti ate ono agenda kusula wa? Nti ffenna tugenda kusula ku kitanda kuno. Abantu bameka? Basatu. Angel alaba tabisobole nakwata bed cover n'amasuuka ye ne yeebaka wansi mu kisongo kyekimu naye ne yeebaka wansi. Lwasa ino omukyalo olugo basanga mu maka Angel gwe yasangamu bonna balinye ekitanda waggulu. Waite dakiika mpawe kaage empiki ne zitandika chwai. Angel ng'awulira paka budde kukya bwe wecha ku makya Nazarose ebbali n'amugamba ni wangambye ontalina buzibu busi mukyalawo lwaki wannimbye? Ko Lwasa n'amugamba nti byonna bye wawulidde nze oyo omukazi yankutte bukwasi. Amazima ga Katonda nze omukazi yankutte bukwasi. Kakati mayanja Angel kusumuzibwa kwe yayitamu paka lwe yavaayo nga bamutulugunya bamukuba nga lonagana n'oyo omukazi gwe yasangawo paka lwe yavaayo n'agenda mikwano biwanvu n'agenda mikwano ne bamusuza na biki byonna n'olubuto omwana Lwasa kwegamba nti bamuweereza ku kakono. Angel agamba nti omwana teyamuzaala olubuto lwavaamu olw'embeera embi yali ayitamu mu bufunze byebyo. Omuwala oyo mutuufu. Bwenja okwogera bwentyo lwa nsonga nti yannoonyako maaso ku maaso n'annyumiza ebintu ebyo nga bwe yabyogedde. Angel wa Lwasa ne mutuuza ne mugamba oba tolina nnyo kyakufiirwa amawulire gakole ki? Geesonyiwe. N'ayogera ng'akaaba n'agamba Nalongo nina obulumi nti Lwasa oyo asse obulamu bwange bwonna nti n'omusajja yandikukwanye. Bwakulaba nga gamba wuye yali mukaani muka Lwasa. Bwakulaba nga gamba wuye yabbaani yabba Lwasa. Naye nti omwana oyo nali mumanyi yalina ebbaala. Yalina bbaala yalina saalu. Waliwo n'omuntu mukwano gwe nze gwe namumanyirako muganda wange ate bamuyita Jemba. Omuwala oyo mukubanga yalina ebbaala bwe yakwanibwa Lwasa yalowooza nti agenda kweyongera ku levo kwali. Omugagga ono abeeko wamukola ki? Wamutuusa. Kati njagala bawala bategeere olwaliro nti waliwo abagagga ng'ate bafere. Nga ggwe omulaba ng'agenda okukuyamba kumbe n'ekino ky'olina agenda kukitwala. Yes. Oba ontegedde bulungi? Omuwala oyo omusajja oyo yatandika okulwanyisa ebbaala eyo erina okuvaawo ajja n'abantu ne banywa omwenge ne batambula ne bagenda olumu n'asasula okitegeera. Okwakkana nti saagala okole mu bbaala obulamu bwe butandikirawo okukola ki? Okwonooneka. Omuwala oyo nno mulungi mu ndabika. Naye abakazi simanyi kiki bwe kirutuukako abakazi batuuka ekiseera bambi ng'ayayaana okubaako muka omusajja. Kyebulaba mbakubiriza abakyalina chance. Mulebe kulowooza mbu nno nze bwe naakola ssente zange nga nkola bwe nti. Oba okitegedde kyetegeeza. Abakyalina chance ke kadde ofuna omusajja olwaliro ng'okyasobola. Omuntu aleme kuwasa ng'akuyamba obuki? Obuyambi. Ng'akuyamba obuyambi. Omuwala oyo yannyumiza ebintu ebyamuvaako nga nze mbirabanga sineema. Era mu kusooka saabikkiriza. Nga ndaba nze omukazi omubi bwe nti nze tosobola kummanyira nti nze muwala w'omulundi. Tosobola. Otya. Tosobola. Naki. Ng'okola otya? Yeebaka wansi omukulu n'abaana omukazi ku kitanda waggulu ne beesa empiki. Ate ng'omukazi alina gwakubirawo ne waka alinga akuuma Lwasa ate nga ate naye Lwasa amwagala. Kati omuwala yannyumiza ebintu amazima ne binconfusinga obuki? Obwongo. Wabula njagala kumanya mu mawulire yazze ng'ayagala ki? Gwe yagala bi. Kati mu kusembayo yagambye ayagala kumuyambako. Just okusookera ddala ogamba nti Lwasa byayogera ebisinga obungi byonna alimba.
ekyo nange ensako bweyisa Lwasa alimba muyaaye bayangamba n'essente ze yalinga akuŋŋanya ng'omukazi Lwasa ne mukazi we baazibba mu nnyumba mwe yali azitereka ate nekyo kigambo nawe yakayivani mulindo nga akyogera nekimpaliza okulowooza kati nti Lwasa alimba ekyokubiri ng'ayagala kuyambibwako kumuwaayo ku kasente akole bizinensi obulaterezo ku bulamu. Omuntu aba asobola okuyamba omuwala oyo amuyambe naye nze kyensobola omugamba nga mukazi munne nti amaanyi g'omukazi gonna gali mu kunoonya kikyasobola kukola naddala nga toli mulemu oli mulamu ntegedde bulungi ate ekirala bw'aba nga kuba naye tusooka ntumubuuza okwagala Lwasa yasinziira ku ki ab'emyaka gye gye baakola ki baaliwo kitegeeza abakazi okwagala ebyenfuna ku bantu mu kikendeezo ojja kufuula kino ky'obadde olina ofune gw'olowooza nti agenda kugattako ate ayonoone bwonoonyo oddeyo ku ki ku zero oddeyo ku zero enjo nkusaba ofune ky'osobola okukola ng'omukazi ate era nsaba ofumbire okuba obulungi obwetaaga okubaako n'omuntu abooninga muva mu bino ebintu by'ekiwala musani tugenda awo tusimanyi kunywa bbiya oyo omuwala mulungi nnyo alabika bulungi ate alina n'empisa bwaba yasobola okugumiikiriza yeegattira we yeebase kitegeeza atasobola kwegattira waali ajja mukola ki ajja mugumiikiriza ankubireko tweno pulogulaamu gye ngetandika okukola ajje twogere naye abantu bamwe ku maki ku magezi ze ndowooza okusabiza si kyekisinga okuwona mu mutima naddamu n'abeera ku focused ku kikyasobola okukola okubeezaawo obulamu bwe kyekijja omuyamba alina ekirala kyayogera awo n'agamba nti no bwe bagenda okwanjula because bwe yakula yabeera ebbanga lyonna nga tamanyi taata we naye nga ne taata we naye tamuliiko naye taata we yamulaba bukulu era yamusanga ku mulimu awo yali ali awo ng'atuuse naye nga mwana wange nsonyiwa biki biki tuddemu tukwatagane nabaddamu ne bakwatagana era emikolo bwe gyatuuka n'agamba nti emikolo kangitwalibwa ewa taata wange naye ku bintu ebyaleetebwa waliwo okukkaanya ye ne taata we nti ebintu bwebiti nebwebiti 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 ebyo byange ne ssente bweziti omuwendo bwe guti ezo nazo zange nawe ebibyo bigenda kubeera bwebiti nebwebiti nebwebiti ne bakkaanya naye mbe omukolo bwe gwaggwa omwana n'addayo ano n'ebintu bye taata n'abiremera ne ssente n'aziremera era ekyo kimuwerako ebyo enjo byakaabira amaziga nga yejjusa agamba nti nze bannaaye abantu bazibu taata yalemera ebintu bye esente yaziremera n'ebintu kati bimu enjo byejjusaga nti naye enjo era yagala kwezaala era yagala kwezaala nga ye taata we ye maama we baali bakkaanyiza taata asigaze ebibye waliwo ebintu ebiteetaaga mayanja ate abawala mubeemu ne common sense nga mwemwogera nembakubiza nnyo abakazi okwogera ebintu okulekerawo okukozesa ebigambo ebikula bisanga atategeera ng'ate okyalina obulamu bweyagala okukola ki okubeera okuzimba kitaawo aba yaganira ebintu si ffe twamukuwa oba ontegedde bulungi oyo mulina okuyigako ebintu byemuleeta mu kamera naye mutalina kukola ki kuleeta oba wali oyagala kwezaala wantudde mu kifo kyatana nekyamaama ne bakwata ebintu bino babikola ki ani yandibibbye kati nanyini ebintu yabitwala kubanga byali bya kitaawe yamutwalayo era asobola omukyazeewo omuntu omulala kuba Lwasa yali tamanyi bamuzaala oba ontegedde bw'aba yasiima kubiwooyo kabirye bw'aba yali ayagala kwezaala alemba yandikikoze mwangu kale afunayo omulala anamuwa ebibye biri akkirize nti babikola ki babitwala mulina okuyiga okwesonyiwa n'okwerekereza obulamu butambule nze mayanja omuwala wange akola ku dduuka yanziba kulwokubiri last week ono omuwala bwetwakola bwetwasangawo nga walaba naye abantu bonna bambuuza nga kituufu nane ng'omuwala yakubbye nga balaba poliisi ejja ebala kino okitegedde ebuuza bamubairo mane we yasindikidde ssente nga nze ndi bwe nti nga bondaba lwa nsonga nze nakula ndi mulekwa ekizibu kyonna ekiyinza okunyeenya nga kikutte ku mwana wange oba nze omuntu kati omuwala yakubba n'adduka irekubba n'asigalawo n'adduka ne muweereza buzi ne mugaba mukwano nze ndi mukazi mulundi tebanziba lwaki oyagala ebiteega byewaffe bikuleete mu bukambwe ne mugamba kale bw'oba watute sente ezo nga zoyagala ne wandizinsabye naye nga gy'otaazinsabye manyi ojja kwereeta era ne yereeta poliisi n'emukwata dayita mukatonda mukulu aga katonda mukulu tewalabako enjo kyezajja ewange nze ndi mukazi mulundi nina ebiteega byewaffe binkuuma enjuki zenzingirira ewantu zizavaawo zitya bannange zaagenda nanyumya nazo ne zigenda oba oli awo ng'omuwala zze yeereeta nga siri nawo era poliisi nasanga emukutte nga siriiwo
nga sente mu dduuka ezimisingamu ndala nga naye zagamba ziyatutenje ndala nga n'okukkiriza nti yazitutte mayanja abantu balina okutegeera bebaani ensi esobola obbanguyira mukyazunga nnyo ku basawo nga temuwona kuba temumanyi mmwe baani namaanyi gemukola ki gemulina Naalongo ebintu nga bitabuse nnyo nti abawala ennaku zino abasinga nno obungi batono nnyo abeebuulira n'ayagala omuntu gw'ayagala because onakyo wayogedde wali eri nti enjo yali anoonya ki ku musajja nga lwasa ng'ab'emyaka gye gyebali kuba yali akola oyo omuwala kikulaga nti era ayagala omuntu asobola omupuushinga okusinga waakola ki okusukka waali nyina mukwano gwange yabeeranga ne ssente naye nga sizize nga za banka balina bwe bakikola ne bawayo banka eyo akasente nekuwa emmotoka yo neyita ssente n'obeera mu luumu ne weesudiya ne weemyutinga ne weefuula ekizibu nti olinayo za $1 banabakulaba ne bagamba eyo kwenkola ki kwenfiira kate nga ye agamba manyi ennaku zino ndi bizinesi soka ofunayo abalenzi bange emitwalo 2 bafune ekyokulya ng'ate ye asolooza mu bawala olunaku essente miliyoni nga 10 naye ng'akozesa zino zaalinawo ate zitali zize nga bazivuga ne bazizaayo kati ng'ate bano bba abaagala ebyenfuna ababala omugagga ng'ate ye yabajjamu nga tannabawa baidawera omuvuka bwato yaliyo katongo manya mugezi ge yakola nga yaddira naafuna yafuna obwa 10,000 obwa $2 ng'abaana bwana mu wallet kati wabeera n'omuwala bagenda mu ruumu oba bagenda bona baba bagenze obwa 10,000 wabulina kati yo olutuuka wali eri gamba baby kati zino sente zino zina siza wano tunagenda ku forex bureau kati nesooka ompeeyo awo 5 ng'agimuwa ogira bwati sooka ompeeyo 10 awo bwetunavungisa ajja kukola ki nja kukuwa kati ye nga abakyala batambuliza mu mbeera eyo naye nga bajjako sente gwajeeko miliyoni 2 gwajeeko 5 gwajeeko 3 kwegamba ng'ababbira awo atejjukira abantu abamu olyaso kuba ne sente naye nga ebya $1 nga tabinaku idea nti ekikumi kya $1 kirimu emitwalo 37 bw'olabanga omuntu gwe bafeze ne gwe babbi aba asuubira okufuna ekinene okusinga kyayina kyava akwata ekitono nakyo n'akyejjako olw'okusuubira ekinene n'asigala nga nekyalina kikoze eki nga takifiiriddwa kati enje kikyeyagwamu ontegedde oba naye njamukubira kajje mu open discussion Bannayuganda bamwe ku magezi afune solution omukyala yenna tasobola kufuna musajja nga lwasa namujjamu kyamujjamu n'abakubyako ne bigenda mu maaso oba buba bwefuwa bw'abakyala abamu baali basobola okukifuna naye bano abawala bajja n'ekirowoozo ekigamba nti bwe mulaga nnyo omukwano ngenda kubeera naye nga nze mutegeerera mbeere mu bugagga paka abasinga yabafunako kubanga omuntu bw'atwala ensujju yaba amaze okufunako bo tebanakyamanyi kye bakola ki wabula abaasooka abalina ebigendererwa ebiri simaati ate bo bakikola ate bano bajja bakooye ensi bakubye afunye omugagga ayagala kumufiirako kumbe n'omugagga yagwa yasigaza linnya lye kati okimanyi nti kati awo Diana aba yejeeredde because omuntu ayabeerako ne lwasa bw'avaayo nayogera empisa because omuntu yenna watukira okukola ekikolwa ku kitanda waggulu naye ng'akikola ku mukyala we gwe yagenda n'okugenda n'ayanjula ekitegeeza omuntu yaba wampisa mbi nnyo n'okusingawo Diana njagala Salo ng'agenda amukwano kati saagala mu discussion ko kubanga mwagala njagala Salo kati bwamukwana ba nsanyuka kubanga ndabikira bulungi singa bali basajja batuwaayo omukisa okulaba ku bajja baffe nogaa nti ekiwala nga kindabikira bulungi kiriya Jasmine kubanga akikwana Jasmine kirabika bulungi kati besika kudisikasinga ku mukazi gwe njagala beere mujja wange in future wamma Diana Salongo bwabako kyagamba ate kinabatanzi kyekigundi kino kigundi kino kyani kino kinabatanzi kinampi abo bonna Salongo namukolera list namukolera list yange ngamba mbono lwakuba tebasi mbono bo basiba enviiri tayagala nviiri simanyi bwe ngenda bakonvinsinga enviiri bazisale funa abantu benyomba nabo ng'oyomba nekinnampija bwekidigida bwokiyombesa kiba kyatanza jakanula eriisa n'omuyombesa noonya bajja bange bakuyomba nabo naye omusajja aleeta mujjawo ng'alinga alese ekizibu abanga alese ekikwalo kya ffenenoga bannange singa yampaddeyo chance ale nankula
okulaga nti oyatulanga ekikwala amwagala mulungi nnyo nogamba bannange ono muloge ekiki ajake nze ne sibuga yankola byokuwasa Fifi Fifi naye njagala abeere mujja wange tukulunga olugezigezi mu nju neno oyo omukazi yalinga ansanyusa naye atwalooza ndi muganda omanyi Fifi oyo yakugamba ekigambo gwomanya naye nno mpozi ng'oyogera ku Fifi mpozi bino naye Fifi obeseera biri emabega myaka ndowooza obanga 10 emabega tomuleeta ng'akola ki kyenjagala tokimanyi nze njagala figaye nze bbanga njagala nnyo ng'alina bwakwatanga figa ya Fifi teesi yakajja luvannyuma nze saalabako nga tagirina nze Fifi gwoyogera semumanyi njirabye luvannyuma figa ya Fifi oba omuyinako obuzibu wamukwanako sirinako obuzibu bwonna era mwagala nnyo nedda tonna kyomwagaza ngaosalaganyako era ye mutu gwensibwa mu mawulire olabika wamuzungirako ko n'akulaga levo nze mumanyi Fifi mwagala nnyo era ye mutu gwensibwa ku TV kubanga Fifi da Queen oyo ziyakoleranga bulungi nyira simanyi lwaki bukeddeeyo eneyo nendoza olumu kuba na mukisa simanyi lwaki bukedde tiyamuwanga shiya yagamba nti Fifi yali azeko era kubukedde kugifiirako yalina ebigendererwa bye omuntu yenna anaakulaakulana akola ekintu n'abaako wakituusa n'akola ekirala buli muntu aba nekyayagala ate tusagala nti mudisikaaseko ze nkugambye bankola byokumuwasa naye njagala abeere ku bano bajja bange nga nze ndi mumpiwo kyokoza omuwanvu naye kyo teyandimpuye mpola mu kawompo olwobikyala ebirala we ebyakabi nze tobansibaawase baagale naba liri pazo manyo ko yeesibye nnyo ku gundi ko kino ekiwala kyani kino kirinintale era oyo waaliri pazo saalongo sigambye nti abeere mujja wange era nemusanga ng'amuyina ambuulira bwe yatandise olugezigezi olwo oyo nange ndaba nga nsobola okuyomba naye nga tusobolegana njagala bana gotanga natanzi muwanvu atalina nebbina tulabanga fonsi muwanvu atalina nebbina ate nga nampi ate nga akubisa ne kakkala kati byebyo munnange mbadde nsaba onneerekereze kuba nenkuba nayo yo betwagazaaki nyingire mu nyumba y'abaze neba why not enkuba betwagazaaki ereesa olugezigezi wano wonna kale kiriza tukuleke naye nga nalongo kulisaayo mu show ebiseera ebisinga mbadde naawe ku show wajja okujjukirira abaana mwebale emikwano ali mitawaana ekibiina ekyo kiyamba abo abaana bakiyita Present Harmony Internship Uganda bujo no kyannema okwogera kuluno kigezezzaako bujo kyannema namwe mbebaze okubanga mwanoonya omuntu asobola obbayambanga yaani nga yebwe naalongo kitone omusajja management timuli bakabe bano abantu abanzoganya bano simanyi bantegeka misomo simanyi ate bandi musawo naalongo management tabimanyi ebyo yes ali nengero bajjukiza nti ndi mukazi muki nakyo kibagambye oli mukazi mulogo ndi mukazi mulundi ebiteega byewaffe tebijja baganya mu nkole buli kyemukola ki buli kyemwagala naddala nga sibaliiko naye mwana tebyaddala oli mulogo kubanga nze ndaba buligi ntonya musajja wange wano buli muntu akwekoonako yagwa tebagwa naye nze nsaba nnyo Katonda Mukama nze nkuze ndi mulekwa nga Katonda ye taata ye maama nampa abannonda kati nze sirina nnwanirira sirina ayamba Mukama tasobola kuddira gwe alina nnyoko ne kitaawo ojja onsaanyewo olunaku lutya akizana nanwanirira talina maama na taata Mukama wo ng'ayimirirawo ate Mukama aba akiraba nti sikuliiko nkola byange naawe kola biki bibyo yenze muko omusajja here from Najanankombo bannange enkuba yiino ebyuma byaffe biri mu nkuba kale tweyanzeege kkiriza tukuleke nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwa ninga banafe aba Segvic Consults Tours and Travel miliyoni 4 ennaku 4 Dubai ino sokuddayo kampuni eba yagala kuntwala empe offer ate ntwala nesanyu naye olwana luno nze ateze mukomusajja nakosasula ebyo mu Dubai ngalabayo bw'aba ayagala okuntwala ankubira essimu angambe nalongo mpa passport yo kale muloko bwavaayo ngo ngenzeyo nnyo nebbanga bwe yali aneebaza okumufumbira ebbanga nga mwavu yantwala Dubai kale tewali nnyo mulamu nze tuŋŋamba ebyo ateganagako Dubai oba yagala okuddayo miliyoni 4
enakunya e Dubai banafa basegi because of tours and travel abata basedi edinaka banga Dubai is expensive enyonyi Emirates yenyini yakamu 8 ku bubiri enyonyi yakamu 8 ku milioni 2 visa ya mtwalo 9 ompuliza bulungi ya ticket mpujogedde waliko kamu kitundu kakati okulya kwa Dubai kwe kwa raisi naye hoteli ye Dubai olunako emitwalo 2 mu emeka eya raisi nno emitwalo 2 mu 5 buli lunaku kati simanyi mbyaki akola ekintu ekyo bagenda basuza wowe I don't know bagenda bawadde tufalina bwa aika offer no zabiza kabak mukama yabawadde buyaddiza abantu bamuwagidde nnyo ennaku nnya twala sanyo wa Dubai Salongo n'atwazikamu visa card twagenda okudda okebera ku visa card nakasendere kuli ngakekendedde buli kintu kyomanyi kakikola ku visa card so Nalongo akutemedde ongedde okakasa nti nno omukulu oba Segivi Consults Tours and Travel abanafa bakuwadde buwi so kkiriza ennaku nnya ng'akuliisa ng'akusuza byonna ng'akulambuza n'akuzza wano ku milioni 4 ziba ntono so beekwate mukubireko omukulu Director Vincent Lwanga ku 0784 28 1976 oba ku 07 oba ku 07 tujye tugendeyo tufuna akade bwe naba ngendayo tujja genda ffenna tete bantu alabati muko omusajja tujja genda oli nange kikono wo amwe big brand oli nange kikono wo kati okyangamba ebyo mbo big brand go wajikola sinze naye wabawo omuntu kati nga bwona agamba nti ka miliyoni tayinza gamba Sekamatte kuba bwe bamanyi be bamukwana nnyo Sekamatte ne ka miliyoni kama twaziga Sekamatte gwenze omayidi big brand bwe batuka no mente abantu abo omukwano nga nti ntiko gamba bwondagira nyimukire mangu sirwalire nako emukiramu ngotwali tugende w'omusajja watulabe tana tabu yonna engalo ziwera bulungi nnyo kale toyanza tweyanzeege kiriza tukulika tukenkuba eneetonye ze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan mbadde ne Nalongo Kitone yaba musaayi muto abasomesa baffe bayivu bulungi balina obumanyirivu bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana sekinoomu Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo tukwaniriza tuwa omwana wo tojja kwejjusa